Omukulu, education your profession gy'olimu. Professional education bingi ebitambula mu ggwanga ebikwata ku education. Kale tuyinza obutatunulira ggwanga. Tugenda tunulira kuwa n'emide. Abatulaba tukyalina omukulu Natigo Geoffrey owa Natigo Farm Consultant owa byabulimi musomesa ali mu byabufuzi. Gwali mutulaba tukusaba subscription n'okusharinga then tutambuze ensonga zino era bulijjo mbeera edizika abeerawo okwanjulira ensonga zonna nga bwe zino tambula. Gwatulaba bw'otuukako sharingira owe n'omulala ogwaffe gumu gwakuwa ate tubiteekamu obudde ne data that is money. Kitegeeza naawe kiteekemu obudde obiraba oyige. Tutunulidde education wano mu Mubende municipality performance ya Moko wagiwulidde yabadde embi. Kale kati bwe tutuuka okulaba ku performance embi, education sector ye sector ekyasinze okubeera kati etakyalina nnyo kyegasa. Kankuweera example kunze nze bwe namala osoma senior 4 akasente wakati kaali kalungi nengenda ku course eri equivalent ku senior 6 nenkola journalism. Bwe mala journalism that is certificate. Bwe mala ogimaliriza I had to continue with the diploma. Akasente ne kabula omutima ne gungamba no kasita nina omulimu kanjira ntuddeko awo. Kiki kyengezaako kusigira ekifaananyi nti nze yandibadde katalini service nga I would have upgraded nazingama mu kuzingama ndaba sikyalina option ngamba kati kaninde omulokozi walikola ki waliddira obuzibu buli luddawa kati tutandikire wane wakatumaliriza eri ku national. Okay. Abasomesa bagamba we are the nation is ye mwensi teri ggwanga lisinga byanjigiriza byalyo mu nkulaakulana. Era Uganda nga bw'ogiraba efaanagana n'ebyenjigiriza byayo abazungu bye baleeta. Tetunaba kufuna curriculum eri developed eri basically nga eri ku na Uganda. Ku kiki kye twetaaga tukyali ku byabali theoretical part ekyali nene. So education ekyalina okusomozebwa kunene. Nasomesa emyaka 12 12 years nga nsomesa. Naye kimu ky'obumanya practically education teri practical. Eri theoretical nnyo ate nga yandibadde practical. Ojjuza notice ku lubaawo oti mwana n'akoppa ekitabo enshijula kimugamba otegeddemu ki nti tunaabiraba edda. Stampite ebibuuzo kiba kiwedde. Tusoma kuyita tusoma kutegeera kubaako kye tuyiga. Ate ekyo kyo tewaliiwo. Omusajja yangamba bibiri definition abasinga tebazaawula okuwulira n'okutegeera. Kati bagenze baleetayo ko curriculum egenze ekyukakyukamu naye ky'omanya nti tennaba kukyuka kutuukagana na standard. Baleesemu ebya skilling bavubuka waawo ekyo kye twagala kati naye tekinnaba kunnyikira. Naye ng'ate wetunulira ensi ezikuze teziri ku curriculum ya theory ziri ku practical. Olabanga China omwana ava ku makya ye ng'agamba nja kubeera mubazi ng'agenda atandikira mu bbayi. 4 years back n'oluzungu nali China naddala Shanghai. Shanghai abamanyi oluzungu batono. Naye bagagga nnyo. Kati China yali njavu nnyo naye baconcentratinga nnyo ku biki bye basobola okukola nga bo as a nation. Ne bamala ne babiteeka mu nkola practical bali bulungi. Era osanga family nga bakola buti bw'amannyo, abalala bali ku bugirita, abalala balina bu biscuit bwe bakola. Buli family eri empowered n'okubanga eri supported. Balinayo ne bank. Ate n'abalimi gye bali balina ne bank etajjaako magoba. Supporting obukolero obwo. Ng'ozijjayo ne batakugjaako wadde magoba. Tebakugjaako magoba naye wano teriiwo bank eyo. Naye naffe tuli bafere tuba tujja zinyaga. Uganda tebali beesigwa nnyo. No, ekyo ku kyezimba mbwezimbi naye nga kintu kisoboka. Olaba oli ali aza parish development model zaategedde nti ajja nazizaayo. Ekyo kiva ku nzimba eggwanga engeri gye tulizimbyemu.
naye ebyenjigiriza ogambye municipality ebyenjigiriza tebyali birungi naye waliwo factors oba ensonga enkulu. Nsonga ki? Ekisooka amasomero gaffe bw'ogatunuulira setting yaago osanga essomero liri mu kayumba ak'abapangisa ng'omwana talina wasobola kuyigira bulungi. Kati like olwaleero today mbadde ku ssomero ly'e Kanseera Eden bayita Eden mbadde ku Kanseera ku primary school nga njogeramu n'abaana ba P7 mbabuuza bali ekyemisana bali muli bameka nga mulimu ogwo abasigadde okuva ku makya paka kawungeezi nga ne extra time tebalya. So kati osobola oteekwa okusaasira okulaba kiki omwana anaayiga atya nga talidde. Era nsabye omusomesa omu ku babaddewo ne mugamba kisoboka okwogeramuko n'abazadde b'abaana bano ne tulaba ngeri ki gye basobola okufunamuko okwokulya ku ssomero. Yagamba abaana abo tebabajjako babawe ebyokulya y'amatago ge yayogera. Waliwo ze tuyita basic necessities, ebyetaago ebisookerwako ebitalina kubulawo. Number 1 kulya food. Ekyokubiri kwambala oyinza otuula mu kirasi nga toyambadde. Ye bagamba kirabika abasezi bali wano bayitirivu lwaki tebambala. So okulya okwambala kunywa bye bisookerwako era nga tunaatereza ebyenjigiriza ekisooka tutereze ze tuyita basic needs. Ebitabo weebiri omwana alya ekyemisana ku ssomero ayambadde bulungi ayina wazanyira basobola n'okukolera practicals ez'ebyo bye basomye mu classroom n'okusoma ku bitabo. Ekyo nakyo kijja n'okutuulako awo mu kawewo lambulako ku masomero ga wano agamu ojja kutya naye nga weegali. So performance esalibwawo ebintu bingi naye ng'ekimu ku byo basic necessities zina okubaawo. Ekyokubiri the quality of teachers, ku mutindo gw'abasomesa. Omusomesa omusanga asomesa naye bino ebintu bisatu. Ekisooka okuva lwe yava mu college tafunanga refresher course yonna kwejjukanya biki okweddaabulula. Nkuwa ekyokulabirako singa oba olina edduuka ng'osuubula ebintu nga gwe okuva mu kinaana osuubula bumasu bwa mmese paka ne kati oba tojja kukola. Kati baleetayo obutwa buno bw'oteeka wali emmese ekalya neeba nga tewunya na kuwunya naye nga gwe okyaleeta bumasu kitegeeza bizinensi yo tejja kukola. Oli ku old version. Abaana bano omulembe gugenda gukyuka nti osobola okuyigiriza omwana ng'alaba ne ku kifaananyi kukozesa projekita oba gwe okyali ku chalkboard ogijjuza abaana. Olinayo ku computer room. Computer weeri. Wakati buli wa office gy'otulamu computer ebaamu. Kati ezo refresher course teziriiwo. Era osanga n'abasomesa nga computer tagiwulirangako, tagimanyi, enkozesa yaayo tagisobola. Kakati awo oba osigalidde. Number 2, omusomesa okubeera motivated. Omusomesa afunayo ku kantu akamumotivating oba akamuzzaamu amaanyi akamusanyusa. Tekaliiwo. Osanga omusomesa agamba nange ensula mu tawuni ne transport sirina n'ez'akasabbuuni sirina kaadi baagitwala dda bamanerenda tayinaawo kantu konna amaanyi asomesa gamuggwamu dda isuubi talina. Eyo performance tejja kuba nnungi. Omuntu aweddemu essuubi aba mubi abanga omuntu afudde. Aba takyasoboka. Anti gw'osanga bankoona aba yafa. Kati ebyo atambula alyanywa. Ebyo ne education. Number 3. Gavumenti ekoze olubimbi lwayo mu butuufu bwalwo. Kyekibuuzo kye mbadde nsembyayo. Kati bw'otunuulira gavumenti ne setting yaayo simanyi oba maama Janet musomesa mutendeke ekyo mwabatera okunoonyereza ennyo. Si musomesa mutendeke. Naye ebizibu ebiri mu education si kyangu nnyo kubimanya. Alinamu Jesse Miyingo ate omusajja omutendeke. Jesse Miyingo mwali naye ani alina sese byateese ebimu biteekebwa mu nkola. By the way ekyo nakyo kiri awo. Kuba mukama wo oyinza okuba nga
byaleeta bye birina okukola nga tofuna nnyo mukisa kuwa nnyo magezi mangi naye olubimbi lwa gavumenti ku byetaagibwa ku masomero oyinza okusanga nga bali mu 30%. Number 1 okufacilitatinga ba inspectors. Ba inspector bawulira naye nga tebali facilitated, abamu ne pitch tebalina, bagendera ku boda okulambula amasomero. Kyobola abamba tukana okubayo obusimu owo kiri kitya bakuliza ati zitya babikola ngatagendayo pereza ku WhatsApp wereze ku simu wano ngagamba wayi wenandirinye boda leka ntekewo kadata kebbiri. Government olubimbi lwayo awamu terukoze bulungi mu education sector. Tweyanziza otukoze bulungi otumenyedde era omuntu yenna oyogedde kyembadde nkwagala mukuba badde mayogenda kiwumbirira ogambe kama tia kasajja yatugamba wali mu byabufuzi kukalulu wasimbawo kuba meya tamwewedde mulundi guno wagambye tugenda kudda nkomawo nkyaliwo munna mubende ye naawulira ndala wa municipality yenze Natigo Geoffrey wammwe ddala atakyukakyuka wendi 226 wendi luli twawulirako nsabirira mukama ayongere bwongezi bulamu tuyina nyina kye nawulya mu kaluluko nti akaluko bakabba bubbi bakabba twawangula South Division ne tuwangula kati kikyenjagala omaye abantu abatulaba eno bagamba bakabba kati abantu njagala babuli kuba bugamba twawangula oyinza okuba toyina data ne twagala kati otugambe nti data ku data oyinza obwa tumuyina wano nti ogenda tusomera naye ng'ogamba nti eno South Division nafuna bwe buti asirishwa nti musajja abeera soba eva toyinza kubanga muntu bijjukira otuweeko omuntu ategeere tomanya ne Meya Innocent Sekiziva ali yayinza okujjukira nga ayogedde ku kisuna kituufu awo nabbawo 10 kati ekisooka muganda wange akalulu kayingira gusooka ebimu ate nagezaako okutaayiza twanoonya akalulu muganda wange wano mu municipality wano twakuba ekipande ne kinogaana buli wamu era omulimu omubutuufu gw'okunoonya akalulu twagukola ne ttiimu yange twalwana okulanga tukanoonya naye waliwo key factors ezimu zetutatunuulira nnyo ebiraka bye mutazibikira ezimu nyinza obutazikugamba wano kuba zaffe za munda naye bwe bakugamba nti akalulu bakabba nange kennyini kituufu nkimanyi akalulu kabbibwa nga tuli ekaweeri wali saawa y'okulangirira awo we wali ekizibu eky'amaanyi ennyo ndowooza ku mulundi guno tulowooza nti tujja kulaba ngeri ki gye tunaatambuzamu ensonga eyo naye kyenjagala okukakasa nti South Division twagiwangula bwe twatuuka mu East Division ne tugiwangula West Division gwe twali tuvuganya naye gye bamuzaala gye babbira akalulu era kimanye kuba mukulu Sekizibu Innocent gwe twali tuvuganya naye ne Kakinda bwe twali mu Nsiike abala baaliko naye nga tebaali nnyo ku mwanjo naye oweNRM eno bamuzaala mu West Division akalulu baakanyagulula misana ttuku naye twali tetukyalina nnyo kye tusobola kukolawo kuba oli bw'aba amaze okukubba eba efuuse police case twalina okuwaaba ekyo ne tulaba nga kijja ate kututwalira era obudde bungi n'ensimbi mpitirivu naye mulundi tusobera okuzibikira ebituli byonna kubeera nkomawo luli najja nga sirina kibiina najja nga independent kati oli muki kati nzija ekibiina tukyatuula obufoofofo togira mu nuupu obufoofofo obubulumu buba bwa nuupu tukyatuula okusalawo mugimpa vetting zigenda mu maaso tukyatuula okusalawo okulaba kibiina kye kisinga amaanyi ozi gwe ng'otuwa gwe kiriwa kyolaba nga kyamaanyi kati mubende ate nze njagala munnamubende yenna atulaba leka ntulene mu kamera bulungi
tetuddamu kulonda bibiina, tulonda obusobozi. Kubanga nze kankubulye mwami Natigo twalonda NRM wano e Mubende. Naye oluguudo ng'obusimbudde wano e Mubende ng'odde e Kampala. Toyinza kukkiriza nti eno twalonda NRM. Ate batulonda batusaba akalu batugamba mwe mukatuwe ffe wamuze tetukonkona buli kye tusaba musabayo ki sente za kulya si kiki basaba kiffe kibatatulaga. So nze kubane munupu wali abatakoze. So wadde ogira mu pati Kasanda. Wali era batakoze bangi. Kasanda bangi abatakoze. Naite Kasanda nga n'emmotoka toyina bw'ogiyisa. Kasirye Zimula wuyo wa DP. Zimula ya sirika ilu yali ayogera nnyo. Anti nkugambye nti tutunulire ku busobozi. Bw'oba oyitaayita mweyo wansi kiri kitya ground eri etya. Abantu bo ekituufu bammanyi bwe mpitayo. Naye akalulu entambuza yaako sofa tutambula era abawagizi baffe bonna gye bali ate nnyongera okubagumya nti 2026 municipality tugitwala ate kimanye nti bwe tutwala municipality manye ebintu bingi ebigenda okukyuka. Kimbadde nkuzaako ekyo. Ndi musajja wankulaakulana. Kimbadde njagala okubuuza nti gwe mbukulembezeebo biki byogenda otunulyanga ebyomulaka in case tukukwasiza entebe. Kimanye nti Natigo bwe mba nkutte mu kintu tekisobola kusiraana. Erabira ku myoleso gye nze ntegeka wano. Nabulyako nno nga bakuyigganya. Anti yali sekiziivu. Kati ate ng'afaaki. Afa olaba Natigo bw'ategeka awulira afiirawo. Era nga awamu we twategeka omwoleso n'agamba waliwo ADF threat wano. Omwoleso tegujja kubaawa. Ekisaawe baakitutte dda. Kumbe tebanaba tewali yapangisiza kisaawe. Nti amujja guteeka walala wano ekisaawe tewali. Ebyo byonna bya twabisanga nga mu nkiiko. Era njagala kutegeeza mwami Sekizibu. Natigo mwesonyiwe. Yajja kukolera bantu. Oyinza ogwange njagala kulaba nga Mubende ekulaakulana. Kubanga muwanga wabula osobola okuneegattako ne tukulaakulanya ekibuga kyaffe. Nga deputy mayor akwegatteko abeere deputy mayor nga gwe mayor. Ajja kuba advisor kuba ebisanja bibiri tebimumala. Omuwadde kya advisor ebibiri bimumala. Ajja kuba advisor w'amagezi ng'asinziira waabwe ku kyalo era nga tujja kukyalangayo. Ate ekyenjawulo tujja kumutegekerayo ne kafeya wero party. Kana agenda okukola edit bambi okansaliramu n'okampa njaka muweereza meya mugabe wayi bakuwadde ogufo farewell party tujja gikutegekera ssebo nga wumu tukusiibule bulungi kubanga byokoze weebiri tetuyinza gamba nti tokoze byokozeeko tetubizalawa tetubinafuya wabula ebisanja bibiri kiriza tuleeteko ku version empya ne Mubende ebisanja bibiri oba okoze biba bimala kiki kyotanakola why yatusuubiza bingi naye round about walinda bangeremye anti engineer round about yiyo girabe eranga kyokka engineer no munnange balina okusaamu ebigumu ebinene emyalanga minene wansi nogizitula yayina osituka eyo naye osanga ettaka lyonanga bwe livudde waggulu round about kyokka oluguudo lwakaggwa ne contract ndooza tannakola handover tannagenda naye ng'otudde mu ntebe notavaayo kwogera ku ekyo. Number 2 municipal no Mubende district nkadde nnyo yemu ku district enkadde enzibu genda wano olabe side zo mu Kikonjo wali amasanze wegali awo n'amazzi vaayo eyo genda ekisindizi wano mu Busaale South Division nayo genda olaba oluguudo oluliyo Kampala mukadde juzi nalabanga ono honorable councillor Nantubiru bamufulumya ne mu kanso nga kayanira oluguudo lwa Kampala mukadde wali namba fuluma byotesa temuli ninga oluguudo olwo terwandikoledde lweyitamu abalwadde abava e Busaale okujja mu ddwaliro terukolebwa omukazi agezaako kugamba bannange era Nantubiru nkusaba vaayo eyo weegatte ku Natigo eri gy'oli wafu okowodde yegatte ku tiimu egenda okulembera mu bino abakuze mabega jangu eno tutambuze ekintu Mwami Natigo mu bukulembeze bugwe nga botunulira setup y'ekibuga kino ekya Mubende biki byolabanga ng'ogyeko ebyo by'otumenyedde eby'enguudo naye n'okubanga oba bakiyita batya ya urban city bagiyita waliwo erinnya lyakyo taamu ennungi eta ne kale gwe okukyusa omutindo oba kale setup ya municipality kubanga bw'otuuka wali mu kibaati tokkiriza nti oli mu municipality anti kati ekisooka nze kankulage
sente zosasula okufuna pulaani ezimba ekizimbe wano municipality eza pulaani zisinga ezinazimba obungi. Bakusaba obukadde obusatu babukusaba wano oba obuna nga bakuwa pulaani bupulaani ng'ate si yakalina nyumba yakusulamu. Teriyo muwendo gwa sente gwe tuyinza amanya nti pulaani ogisasulira sente bwezi. Ekyo kyo kikyali mu kuteebereza. Ate mutuula ku mmeeza n'oli agikuba yennyini tukoze tutya kati. Bw'oba wawagira Natigo ezizo ziba waggulu nnyo kubanga tewawagira abali mu buyinza. N'ebyo bibeeramu nga bagaba zipulaani. Bibaayo naawe ebyo tobimanyanga. Sinazimbako munonze. Gwe genda osabe pulaani obagambe nze ngenda okuzimba wano pulaani ya mmeka. Bakuwazi agenda okwetegereza bwe binatanga. Bagamba n'ebyobufuzi babinkuludinga ate mu nkulaakulana. Kati bw'osanga kibaati nga pulaani zaamu ennyumba bazizimba kiro. Basobole okutaasa ezandigenze kufuna pulaani. Naye nga mu nkola entuufu sente za pulaani bandizikendezezzaako. Yes. Ye yandibadde way forward entuufu. Yes. Kendeeza sente za pulaani abantu bazimbire ku pulaani entuufu ey'ekibuga. Ekyokubiri bw'oba onoofuna ekyapa wano embeera ogimanyi. Ez'ekyapa okufuna ekyapa wano omusajja omu yaŋŋamba wali nyiza obutamukugamba wano ku highway wano. Yasaba ekyapa baamusaba enzisookerwako obukadde 10 ezo just zakugamba nti you are applying si kumala mulimo ng'olina okwongerayo n'enguzi endala okulaba nti ofuna ekyapa. Kati ebintu byonna bikalubo. Lwaki? Ti obukulembeze obuliko tebulumirirwa muntu wa wansi. Ate oli n'alemerako ng'asaba n'ekisanja ekyokusatu ayagala kukola taamu egenda n'ebyayo. Noba waliyo amagenda agakolebwa ng'omuntu kyekimule abantu tebakyali kubuweereza. Waliwo amagenda agaba gayitayo emabegeeyo nga basinga bwatunulira okuwaayo obuyinza. Amagenda abagaba gamuyitako. Kisinziira nekyokola ng'oli mu buyinza. Tetwandyagadde nnyo muntu kubeera mu bukulembeze okuweereza abantu nga talina kyakola kirala. Ekyo kankikuddiremu. Tekyandibadde kirungi muntu kubeera mu bukulembeze bwonna nga toyinaayo mulimo mulala gw'okola. Kubanga buno obukulembeze bubeera buweereza. Naye abakulembeze abamu batuula mu bukulembeze n'abanga n'ebyokukola emirimu gye emirala yabireka. N'atunuulira kimu tufisiza meka wano tuliddewo meka wano twawudde meka. Nze Natigo nina emirimu gyange era akalulu kaggwa newankubadde baakatubbako nenzirayo ku mirimu gyo. Era bwe nzijja mu ntebe mu buyinza mba njagala emirimu gyange gisigale nga gigenda mu maaso. Ekyo nkirabira nnyo ku Nabbanja Prime Minister. Nabbanja mukazi mugezi era abatamumanyi mumutegeere nti ye Prime Minister naye wooteri yeekola ekakumiro. Radio station ye ekola. Eyo business ye ayina obuyumba obwa loogi bukola. Ate ekyewunyisa n'ennamba agamba muteekeeko eyange kuba zino business zange. Tuba tulamuza ruumu ya mmeka guli asobola okunkubira. Tebiriko nti manager yabimala. Eno gyendi nze eno gyendi ndiyo kuweereza bantu. Nina ng'omuntu nina okweweereza. Nange ng'omuntu nina okubanga emirimu gyange gikola ki? Gitambula. Naye osanga oli ali mu bukulembeze yagufudde mulimu. Wano tufisa bweziti. Wano tufiseewo bweziti. Enkola mwami Natigo weri wano. Enkola eri wano naawe. Bibeeramuko wenfunira. Gwe waliwo gwe kebera kumba kulembeze baffe wano abanyinza obutaboogera nnyo. Naye bameka abalina emirimu gyabwe gamba nti nze omulimo gwange guli wano nze tambuliza wano omulimo gwange. Abasinga ne bwe baba bakutuza ddiiru zaabwe obasanga mu ofiisi za gavumenti. Omukulembeze gwe twalina wano yalimbwa tekamwa. Ye yasigaza amasomero ge nga gakola nga naye ali mu parliament. Ne kati atambuza kuba yafunye ne kagundi wali. Center. Ka beach. Beach. Akibalinga beach. Ate ne somero lye likola. Ate akalongoosa kasigale nga katambula. Buno buweereza era otuuka n'ovaako. Kuba ekiseera nga kituuse olina okuvaako odde mu kyalo.
naye tekyandibadde kirungi ove ku bukulembeze nga tolina kyogenda kukola kyova olaba abamu balemeramu ndaga erudda wa siina wendaga siina kubanga lwaki talinaayo mulimu mulala nosanga omuntu ng'ayagala bafiirako bufiizi sivaako wummulaba emyaka gyegyo nze nebazanya abakulembeze abamu agamba nze mpunze kiseera singa bano bende babakuwaddemu gweosuubira bafuga ttaamu mmeka ekimu kimala kubanga emyaka 5 kikyemba sikoze kyogenda okukola mu 10 10 gyaki kubanga emyaka 5 gikumala okukolera abantu ojjukira omugenzi Kasirye eggwanga omujjukira yakola ebisanja bimeka wa nze nali sinajja Mubende ne kati tukyamujjukira yakola ekisanja kimu eki ebisanja bingi tulina kyobyagaza era kano katereke oli kwogera ne maaso kisanja kimu kimala emyaka 5 bw'osanganga omwana addinga n'ebibiina omanya si mugezi gwe lwaki bakuteerako repeat the class kitegeeza waliwo totegeera mangu uwesirolaana ebimu bikuyitako there is no time obukulembeze kisanja kimu kikolera abantu siibula naye bakuwadde n'ebibiri era okyagamba bannange munyongera oliko ki toyaza mwami Natigo otumenyedde n'otuwa ensonga nga bwe ziri mu bulambulukufu bwazo ate onsanyusiza oŋŋambye okomawo era weeteeseteese ekimala okulemberamu ku bannamubende ng'oli meeya wa municipality ze nno nawe kakikugambire ku kamera ndi omu kubaayogera nga bamaze okuŋŋamba nti bakabbye nga batukoze bubi mbadde njagala ndabe kuweereza bwa meeya Natigo era okimanyi bulungi nti nze buli weekusanga nkuyita meeya kubanga nze nali njagala nnyo ndabe ku mukulembeze omuvubuka kaleka bwe mbakikwega atakaddiye nnyo tulabe abavubuka generation anaja understandinga so mu bufunze nange nkusabira obuwanguzi owangulo tukulemberemu ko lusa tujja kulaba ku municipality eno kaba tulwanyisa ku kisaawe awo kisaawe mwakitasudde ate temukuba drive ate temuziyise eno wange abasajja balinga abawamba wano mu Mubende ekisaawe balina mu ntegeka ya kukijjawo ekyo bagenda kizimba mu akatale ekisaawe ekyo kisaawe basuubira okukiza mu kibira eyo kati tudigidire nga wa mu kibira tugenze kubanga nkima mu kibira gwe likiwe mu kaseera katono ogenda kulanga kigenda kuvaawo ekyo bakize mu kibira eri obusembayo eri abatulaba obusembayo bannamubende naddala aba municipality basaba mubeere ku mulamwa ate musigale ku Natigo Natigo ndi mweteefuteefu okolagana na buli omu sinayingira myaka gya ntondo kubanga awali ekyetaaga okukolako tujja kuba tukitambuliza wamu naye ng'enkulaakulana tugyetaaga nnyo mbakubiriza okukozesa obulungi ssente za PDM eza parish model kuba gavumenti eyagala abantu babe bulungi bagaggawale omulundi guno tuleme kubifuula nga biri ebyemabega byabona bagaggawale kola neefa kati eno PDM tugamba it must work leka tukozese ssente ezo tusobole okwejja mu bwavu n'ekisembayo nti abakulembeze baffe mwenna abatulaba omukisa gwe muyina okuweereza bannayuganda mugukozese bulungi kozesa bulungi omukisa gw'olina togukozesa kunyagulula bantu togukozesa corruption kozesa omukisa gw'olina nga kikyasoboka osobole okuweereza abantu era njagala okutumirako ddala bakansala abaffe aba municipality mbebaza mwebale nnyo okuweereza bannayuganda ate munywerere ku mazima ne ku nsonga entuufu nentumirako nnyo bameeya aba division mwebale nnyo mwebale ddala mukyala Beatrice Kasigazi mukadde wange abeera taata wange mwami Semwogerere simu nkutumiddeko nnyo owa west nentumirako nnyo muganda wange Kawuma Kawunga owa east nentumirako nnyo ne mukadde waffe Sekiziivu Innocent meeya agenda omuko abamuko bwe musanga no tunyumya bulungi naye ate bwe nvaawo n'atandika okubira abantu nga bwannyonoona bw'ayogera kino mukadde wange mukadde wange tonnyonoona kuba tunaayigira ku baliwa nga atonjogerera bubi tusigale nga tukolagana bulungi ne bw'obeera ku leediyo
tonjogerera bubi tukuba mafumu mangi tonjogerera bisusse kwegamba ogenda wamuwa yakuwa nandibadde ebimunjigira ku ggwe naye ate bonoobanga onjogerera mafuukule tunakuyigirako ntya kuba gwakozeeko ebisanja ebibiri nalibadde nina byenkuyigirako so nzizaamu amaanyi just njogerera bulungi ate entebe gindekere entebe njetaaga muzeeyi entebe yo gite kuba mu 2026 ojja njetaaga entebe ate tulabe omuweereza ddako byanaweereza abantu mwebale nnyo tweyanza tubadde n'omukulu meeya omukulu Natigo Geoffrey eyavuganya ku bwa meeya nice ijja kwogeranga mu nabyabufuzi meeya ow'ekisiikirize kale atali mu ofiisi ng'era we batera okugamba kale gwe tubadde nayo omukulu Natigo tujja muzza waliwo akantu ke tutayogeddeeko nja muzza tukwogereko ak'okukola sensitization ku kukola tutunulidde kuli kulima kuba kimanyi naye n'okukola namulyako kolumu ng'asomesa ku kye bayita okukola tujja kumuzza taanapu yammwe yenaatulaga bwe tunaafuna views nga2,000 tujja kumuzza kitegeeza ajja kuba afunye effolo ey'amaanyi era mbagamba nnyo era waliwo besikyazza wano nga namuleeta abantu ne batamwagala bye yayogera nti oba yaduula simanyi so mbasiibulidde wano Morisha yabadde ku kamera nga bulijjo akuuma atakuumira musaala